Bannamateeka ba Uganda bawerako nga beegatiddwako bannakiwa bawazewaze gavumenti ya Uganda ne bagikuba mu kkooti ya ssemateeka nga bawakanya gavumenti eno okulemera ku tteeka erigiwa olukusa okutwala ettaka ly'abantu ku buwaze kavune baako n'emirimu gye yagala okukolera ku ttaka eryo. Bapuliida bano okuli Daniel Omara, ebibiina by'obwannakiwa ekya Advocates for Natural Resources and Development, Sakecha Resources Rights Africa Limited, bawaabidde ssaabawolereza wa gavumenti n'ekitongole ky'ebyenguudo ekya UNRA. Bano bagamba nti gavumenti okulemera ku ky'okutwala ettaka ly'abantu ku buwaze kimalako bannayuganda eddembe lyabwe ery'okubeerako n'ebyabwe nga tebasoose na kuliyirirwa. Ebbanga lyonna gavumenti ezze yeesigama ku tteeka ery'ettaka ery'omwaka 1965 okukola emirimu egy'enjawulo ku ttaka, gamba ng'okuzimba enguudo, amasomero, amalwaliro, so nga gye bujja katono era yakweyambisa etteeka lye limu okutandika okuyiikuula amafuta mu bitundu by'e Bunyoro. Kaakano munnongoosesa gavumenti zeyagala okukola egamba nti bw'enaabanga esiimye okukozesa ettaka ly'omuntu, omubalirizi waayo anaagendanga mu kitundu n'agereka omuwendo olwo nnyini ettaka n'emulira, kyokka bw'anaagaananga okumuwaamu ssente mu ttaka eryo, ensimbi ezo gavumenti ejja kuzisasulanga mu kkooti enkulu emirimu gyayo gireme kwesiba gigende mu maaso. Wabula bannamateeka bano nga bayise mupuliida baabwe Frank Tumusiime bagamba nti etteeka eryo kankada nnyo limalako n'abantu eddembe ery'okubaako n'obwogerero, ate limenya ne ssemateeka ya Uganda ayogera ku ky'okuliyirira omuntu nga tannasengulwa ku ttaka. Tugenze mu kkooti lwa nsonga nnya nti gavumenti bw'eba egenda twala ettaka ly'omuntu esobola okujja newa value gye yagala nti ettaka ligenda kubeera tugenda compensatinga ssente bwe ziti, nti bw'ogaana okukkiriza ssente zino oba nga waliwo obutakkaanya esobola otwala ssente ezo n'eziteeka mu kkooti. Ate ssemateeka mu Kawairo 26 egamba nti buli omu alina eddembe okuba ne property ye, nti ate bwe baba bazimuggyako nga mwe muli ettaka balina okusooka okumusasula ssente ezo nga za mangu ddala, ate nga ssente ezo zikanyizibwako abantu aba side zombi. Bwe batyo nno baagala kkooti ya ssemateeka etaase bannayuganda bonna erangirire nti etteeka eryo ffuba efufululufu era limenya ssemateeka w'eggwanga. Juzi wano mu mwezi ogwokusatu omwaka guno omusuubuzi omu John Mugisha yawaabira ekitongole kya UNRA nga kirumiriza okugereka obusente obutono mu ttaka lye eriri ku luguudo olugenda okukolebwa oluva ekiro okuyita e Kasangati ne lugwa e Matugga. Mugisha yategeeza nti omubalirizi wa gavumenti yassa nnyo omuwendo ku ttaka lye n'ali museera tiyalibalamu obuwumbi 2.8, kyokka bwe yapangisa omubalirizi owuwe ku bubwe yamutegeeza nti baamuseera nnyo, ettaka eryo lijjamu obuwumbi 4.6. Poliisi ya Uganda erangiridde nti abantu 4 bokka abagenda okukkirizibwa okwetaba mu kulamaga okw'omulundi guno ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo ku Lwokuna luno ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja ogwa Ssebaaseka. Abantu 200 be bakkiriziddwa okwetaba mu kulamaga ku kiggwa ky'abajulizi e Bulooli Namugongo ku ludda lw'Abakatuliki, n'abalala 200 be bagenda okwetaba mu kulamaga e Nakiyanja ku kijjukizo ky'abajulizi ku ludda olw'Abakristaayo. Omwogezi wa poliisi ya Uganda Fred Enanga asinzidde ku kitebe kya poliisi e Naggulu mu Kampala n'ategeeza nti bekennenyeza ekimala era ne bakkiriziganya n'abaddukanya ebifo ebyo mu kayifuba okwekuuma ekirwadde ki COVID-19. Abantu 200 be basobodde okuyitibwa ku sayidi zombiriri era ne twagala okutegeeza bannayuganda nti nga bulijjo abalamazi n'abo abalambuzi okuva mu bitundu eby'enjawulo tebajja kukkirizibwa. So bano tubakubiriza nti ekirwadde kino kikambwe, tubasaba bagoberere okulamaga omulundi guno ku TV, radio ne platforms endala eza social media. Abo abatonotono abayitiddwa tubasaba okugondera bannasecurity abagenda okulaba nti obukuumi bubeerawo. Ffe nga bannasecurity tetusobola kulagajjalira mukolo nga guno era tumaze okuyungula bannasecurity abagenda kuwanirira ebyokwerinda n'okulawuna ebitundu eby'e Namugongo mu kujaguza okw'omulundi guno. Ebyo nga bikyali bitya abaduumizi ba poliisi 168 ku mutendera gwa district ne divisions bayitiddwa okuddamu okubangulwa bafune obukugu obumala mu nzirukanya y'emirimu ng'okutendekebwa kuno kwakumala emyezi 3. Bw'obeera nga oli ku level oba ku ddaala erya district police commander oba divisional police commander, kyatteeka okulaba nti ogenda n'ofuna obukugu
mu ngeri gy'osobola okuddukanya emirimu ku level ey'owa district oba divisional police commander. Era phase eno esooka weeba ewedde tulina ate bambega n'abakesi ba district CID officers ne district crime intelligence officers wamu ne ba OC stations nabo bajja kugenda. Omusomo guno gugenda kubayamba okufuna obukugu n'okulaba nti baweereza bulungi Abannayuganda. Ababaka ba Paalamenti e11 abajja mu Paalamenti nga basuubira okugaggawalirayo bakabatemye nti basaagana muliro nti bataaweerwe nnyo abamu bandisibira mu makomera. Paalamenti olwaleero etandise okubangula ababaka baayo abawerera ddala 529 ku nneeyisa n'entambuza y'emirimu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Jacob Oboth omubaka wa West Budama Central omu ku basomesezza ababaka ayogeddeko ati nti ababaka bano nga bakyanoonya akalulu beemalamu nnyo ebiseera ebisinga obungi nga basuubira okwekubako enfuufu ng'enjogera bweri banaaba batuuse mu Paalamenti. Abalabudde nti bali kamanye n'abasuubira okuyoola omudidi mu Paalamenti boolekedde okufuuka abali b'enguzi ab'ebbaluwa. Why should you be too expectant? Don't expect where you've not inspected. Unless you've inspected the appointments, you know for sure the president must appoint you. But here, appointment is additional. The most important appointment is for you to be a member of parliament. Let's serve this country diligently. Money making which is contrary to the rules, you'll end up in problems. Omubaka Wilfred Nwaga baakiikirira Ndorwa East ye mu kusomesa banne abawadde gaabuwa ti amaanyi bagasse nnyo ku nsonga eziyamba eggwanga okusinga okusoosowaza ebibiina byabwe eby'obufuzi. Kikulu balina okumanya omulimu gwe balina okukola okusinziira ku ssemateeka. Then zino rules za kubayamba okuguteeka mu nkola kukiikirira Bannayuganda si bo ng'abantu b'ebibiina oba abantu abalala naye Bannayuganda bonna okukola ebiragiro ebinaatugasa ffenna ng'eggwanga. Okulaba nti gavumenti y'amakati n'essiga eddamuzi bikolera Abannayuganda kusinziira ku ssente ze tubawa. Ababaka baakubangula okumala ennaku 3 wabula ababaka abamu abajja beemulugunyiza nti ennaku ezibaweereddwa tezibamala kukwatiramu nsonga zonna olukunkumuli. Omubaka wa Gomba East Saazi Godfrey agambye nti babadde beetaaga wiiki nga 2. Bino ebyawuno birala, olulimi lulala, amateeka malala na buli kimu ngeri gye tusabamu akalulu, ngeri gye tutambulamu mu balonzi, bye tubagamba ne bye tugenda okukola wano. Tulina okuweebwa obudde obumala. Actually okusinziira ku kyendabye bagambye ennaku 2 n'ekitundu. Naye okutegeera ebintu bino obulungi zandibadde ziweranga ennaku 14. Ebintu ne tubimanya ne tufuna obudde obubuuza ne tutandika bizinesi nga ddala tugitegedde. Charles Matovu omubaka wa Busiro South yagambye nti ekyokubabangula kikulu nnyo naye ababadde basomesa ensonga baziyiseemu lukwakwabuko so nga ate zeetaaga obudde obumala nabo ne bazinnyonnyoka. Kuba ogenda okwekanga buli ali wano sinti yasoma mateeka. Ekintu bye bayitako obuyisi kyekyandibadde nga bills. How do you present a bill? How do you formulate a bill? Ebintu ebyo biringa ebibuukibwa amaaso naye nga yenkizo nambeemu okuyimirira amateeka ge tugezaako okuteeka mu ggwanga aganaayamba abantu baffe ng'ate tegabakosezza newankubadde mangi gaayisibwa dda ge tusanze okukosa omuntu wa wansi naddala ku misolo mu budde buno bwe tulimu obubadde obwa covid ate nga batugamba nti era bukyali bwa ttabbu nnyo. Nsegumire Kibedi omubaka wa Mityana North n'omubaka wa Lubaga North Hajj Abubakar Kawalya bo bagambye nti yadde ebbanga tono naye basomeseddwa bibazibudde amaaso. Obudde obwatuweereddwa si bungi te naddala nga bano first timers aba batabadde na local government ngaffe abamu kubafaamu tubadde lake tuzze ng'olwedde tubaddeko mu leadership era ogenda okusumulira amateeka agamu tegaawukana nnyo nagaffe ge tubadde tutambulirako kigenda kuba kizibu tulina okwemanyiza okuyigira ku mulimu era tuli beeteefuteefu tujja kubanga naffe buli omu atwala obuvunaanyizibwa okulaba nti ebinala bisigaddeyo abyesomeseza kuba omuntu wotukira okulondebwa mu baka paalamenti kitegeeza oba olina obusobozi obusoma atuna okuwandiika ziyinza obutatumala naye kigenda kubeera on job ng'oyiga osoma nga bw'oyiga kubanga tulina rules of procedure ne constitution tubirina mu nsawo zaffe bw'osoma wano bw'omaliriza bw'odda ewaka bw'ofunye akaddeko era ng'okola ng'oddamu kimenya mateeka okujingirira akabonero ka kampuni nga munnamateeka Majerani Kazibe bw'annyonnyola.
Omuntu yenna agezaako okujingirira akabonero akawandiikibwa mu mateeka ne kakakasibwa Ssaabawandiisi w'amakampuni mu ggwanga lino nga ka kampuni emu yokka n'agezaako okajingirira n'okukolera mu emirimu wansi w'akabonero ako aba amenye etteeka era asobola okukwatibwa n'aggulwako omusango ogw'okuzannyira mu kabonero akawula kampuni ye ku ndala era singa gumusinga asobola okusasula omutango okutaka wansi wa bukadde buna oba okusibibwa mu nkomyo okumala ebbanga eritaka wansi wa myaka 2 oba byombi. Ekirwadde kya COVID-19 kyongedde okufuukira Uganda olukokobe nga minisitule y'ebyobulamu olwaleero erangiridde abantu abalala 524 abazuuliddwamu olunnabe nga bano nno be bamu ku bantu 4,338 abakebereddwa olunaku lw'eggulo. Bano kuliko abagoba b'emmotoka basatu okuva e Mutukula ku nsalo ya Uganda ne Tanzania so nga abalala 521 bazuuliddwa munda mu ggwanga. Mu Kampala bazuddemu abalwadde 392, e Wakiso 38, e Mbale 34. Mu disitulikiti y'e Luweero baggyeyo abalwadde 16, Embalala 13, Kabongo 7, Padewe 5, Kabalole ne Jjinja 3. Moroto, Adjumani ne Tororo baggyeyo 2, so nga Nakasongola, Mukono, Mpigi ne Maracha baggyeyo omulwadde omu. Kakana bakazuulwamu ekirwadde kino kasonka nti balikawo wano mu Uganda baweze 47 mu 17. Ayina byona Emmanuel omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu agambye nti abalwadde abeetaaga ebyuma okuwanirira obulamu bwabwe baweze 434 so nga abakafa bali 362 nga abakajjanjabibwa ne basuuka baweze 43,041. Mu kiseera kino abakagimwa ekirwadde mu Uganda baweze 59,524 mu kyanteekateeka netandikibwako ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Ssettendekero wa Kabaka wa Muteesa the First Royal University atadde omukono ku ndagaano n'ekitongole kya Cambusco Technologies Limited ne bakkaanya okukolera wamu okwongera okubangula abayizi ku nkozesa ya tekinologiya omujja okukuuma obutonde bw'ensi. Mu nteekateeka eno wategekeddwawo n'olusirika olw'enjawulo okutabirya Muteesa University Kamengo okubangula abasomesa abagenda okusomesa abayizi ku nkozesa y'omutimbagano. Amyuka Chancellor wa Muteesa the First Royal University Professor Vincent Kakembo agambye nti olusirika luno lugenda kusinga kutambulira kusomesa masannyalaze ag'enjuba. Endagaano yaffe tekomye ku ekyo eyongeddeko ekyokuba nti egenda kuwa abayizi kye bayita internship placements naddala mu engineering bagende ku internship ate nga batuyamba n'okukola ki n'okubanoonyeza emirimu. Ensonga eyo nkulu nnyo nga mukimanyi kuba okusomesa abayizi ne batasobola kufuna mulimu. Naffe kituzibwalira naye ekintu ky'okuba nti basobola okufunira abayizi baffe emirimu kiba nti y'emu ku ndagaano ze twali tukoze ezitufuniddemu omuganjalo munene nnyo. Kigendererwa mu kino ekisingawo kukola nti tetusomesa baana banoonya emirimu naye basobola okwekolera emirimu ate ababanguddwa kituyita skills development. Ekya skills development ekyo Buganda bukyettanira nnyo era mu kukola kino tuli mu kutuukiriza Obuganda kye bwetaaga. Senkulu wa kampuni ya Cambusco Technologies Limited Muhammad Kalyango Kintu agambye nti balina essuubi mu bbanga lya nnaku nga 12 bagenda kuba bafunya bakugwa basobola okwekolera amasannyalaze nga bagajja mu maanyi g'enjuba okuva mu yunivasite eyo. Ennyonyi ya Uganda Airlines etandise mu butongole okusaabaza abantu okuva wano mu Uganda okwolekera e South Africa obutereevu nga teyeekoonye kwalala wonna. Olugendo lw'ennyonyi za Uganda okugenda e South Africa lutongozeddwa abakungu okuva mu Uganda Airlines saako minisitule y'ebyentambula n'abakulu okuva ku kitebe kya South Africa wano mu Uganda. Ku mukolo ogubadde ku kitebe kya Uganda Airlines ku kisaawe Entebbe, Waiswa Bagiyo omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyentambula agambye nti ennyonyi zino za kutambula okuva e Uganda okugenda e South Africa mu kibuga Johannesburg ng'olugendo lwonna lujja kuvugibwa ng'essaawa 4 zokka. This is a great day in the history of our national airline. We are launching the longest trip since we started operations. This one is a 4-hour trip from Kampala, Entebbe to Johannesburg. This aircraft you see, Bombardier, its flight hours is 6 hours maximum. But the maximum is allowed, they call it endurance, is 4 hours in the air. So that if it cannot land, the other 2 hours can take it to another place, destination. So today we are flying the longest endurance
as far as Bombardier is concerned, and I'm very excited about it. Omwogezi wa Uganda Airlines Deo Mutabazi agambye nti newankubadde batandise leero naye enteekateeka eno yakeerebwa olw'ekirwadde kya COVID-19. Tuli basanyufu kubanga olwaleero tutandise olugendo lwaffe olupya okugenda Johannesburg mu South Africa. Lwetwandibadde nga twatandikadde naye olw'embeera ya COVID ne twongerayoko. Lugendo luno lukulu kubanga mukimanyi abasinga nti ensi ya South Africa n'ekibuga Joburg bikulu nnyo ku byensuubulagana n'ebyobulambuzi ebya Africa. So okwongera okusaasaanya empeereza yaffe mu Africa, Johannesburg kibadde kibuga kikulu nnyo. Omukungu Jingwana Lulu, kamisona wa South Africa wano mu Uganda, ategeeza nti akano bannayuganda baddembe nnyo ne bannansi ba South Africa okwongera okutumbula ebyentambula n'ebyobulambuzi n'ebyobusuubuzi wakati w'amawanga mbiriri nga beeyambisa ennyonyi eno. Abazannyi 14 ku bazannyi 34 be beetabye mu kutendekebwa kwa ttiimu y'eggwanga Uganda Cranes okutandisa leero nga yeteekera okuzannya ne South Africa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga mupiira ogw'omukwano. Ttiimu eno etendekeddwa mu kisaawe kya MTN Omondi Stadium e Kampala Lugogo, era abazannyi abeetabyemu mwe muli Charles Lukwago, Simon Tamale, Innocent Wafula, Enoch Walusimbi, Patrick Mbowa, Derek Akoza, Ivan Serubiri, Shafika Jimu, Bright Anukani n'abalala. Omutendesi wa Uganda Cranes Abdallah Mbiru agambye nti abazannyi abatalabiseeko kivudde ku byavudde mu kukeberebwa ekirwadde kya COVID-19 okulwawo okudda, naye asuubira nti abazannyi bonna 34 baakugwayo mu bwangu ddala. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi 31 mwezi ogwokutaano Omuganda aguyita Muzigo omwaka 2021. Bwe lwali weeruti mu 2017 waliwo Nakawere ow'abalongo eyazuulibwa mu ddwaliro lya Bishop Caesar e Luweero ng'eddwaliro limutaddeyo okumala emyezi 5. Ng'eddwaliro limukwatiddeyo okumala emyezi 5 olw'ebisale by'eddwaliro ebyali bimubuze. Stella Adongo w'emyaka 20 yali yazaala mu Desemba 2016. Baamulongoosa bulongoosa n'akubawo abalongo biiru baagenda okugireeta ng'eddwaliro lyetaaga ensimbi ezikunukkiriza $5,000. Bafesto Magumba, omutuuze w'e Luweero Kizito Zone, olwawulira ebbanji ly'emitwalo 5 yassaako obusaako kukola tondeka nnyuma n'essimu n'agiggyako. Ensonga zaalinnye enkandago Stella Adong nga bakamutema nti tajja kuva mu ddwaliro okutuuka ng'asasudde ssente z'abandi. Abakulira eddwaliro baategeeza nti Bafesto Magumba baali bamuwadde omulimu ayambeko okuweereza abazimba ku ddwaliro eryo, wabula yakolayo olunaku lumu lwokka n'atonta, ate bwe baatuukirira abooluganda lwe bayambeko teri yafaayo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Abadde omubaka wa Bubirigi South Korea omulimu gumufudde mukyala w'amata obutagwayagala ennyo yamugobezza ku mulimu bwe yasiiwuuka empisa gye buvuddeko n'akakana ku muntu wa bulijjo n'amupa kyempya emisana ttuku ng'ensi yonna egamwegese. Ambasada Peter Loskoha bakama ab'e Bubirigi bakamutemye nti newankubadde musajja mwoyo gwa ggwanga aludde ng'aweereza ensi ye n'omutima gumu, kyokka enneeyisa y'akabiite wayitibwa Zhang Zekwi si ya buntu era ejungulula ekitiibwa ekiweebwa b'ambasada mu nsi yonna. Nakyalono Zhang Zekwi yeekuulira akabazi kugulu bwe yagenda okugula engoye mu dduuka erimu mu kibuga Seoul ekya South Korea. Kigambibwa nti yakulungula essaawa nnamba nga yeegeza mu ngoye, bw'ajja mu luno n'azzaamu olulala, kyokka bwe yatuuka okugenda omukozi omu ku dduuka n'amusaba basooke beetegereza engoye z'atutte oba temugendeddemu zitali zize. Ab'edduuka bagamba nti nkola yaabwe okusaba bakasitoma okukebera ebintu byabwe nga bavaawo, naye okwandibadde okumwanukula Nakyalo ono yamupa kyoluyi lulinva mu mba olwamukwasa ne kanzunzu bwe yamala mukomunene neeyongererayo. Bino byaliwo mu mwezi ogwayita ogwokuna, ensonga bwe zaalinnye enkandaggo nga bamuwaabidde. Mukomunene yagezaako okweyambisa enkizo gye balina obutabawaabirwa avulunga omusango ogwo, kyokka gavumenti ya Bubirigi ekitiibwa ekyo yakimuwambulula era naggulwako emisango. Omukyalo ono Zhang Zekwi bwe yalaba nga giwunye yaddayo ku dduuka eryo ne yeetondera omukozi gwe yapa kyempi, wabula gavumenti ya Bubirigi egambye nti bayinza kumugumiikiriza kubanga wakasungirira nnyo, tekisingako bba kamuyimirize ku mulimu, era minisita w'ensonga z'ebweru ayitibwa Sophie Wilms akasizza ekyokugoba ambasada oyo. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze.
Bannamateeka ba Uganda abawerako abeegatiddwako bannakyewa baddukidde mu kkooti ya ssemateeka ne bawabira gavumenti ya Uganda nga bagiwakanya okulemera ku tteeka erigiwa olukusa okutwala ettaka lya bannayuganda ku buwaze kavunebaako emirimu gye yagala okukolera ku ttaka eryo. Poliisi ya Uganda erangiridde nti abantu 400 bokka bagenda okukkirizibwa okwetaba mu kulamaga e Namugongo ku Lwokuna luno ng'ennaku z'omwezi 3 Juuni. Abaka ba Paalamenti ye-11 abasuubirwa okugaggawalira mu Paalamenti bakabatemye nti basaagana muliro nti bataaweerwe nnyo abamu bayinza okusibira mu makomera. Abaddeyo mbaka wa Bubirigi South Korea omulimu gumufudde mukyala gw'abadde ayagala ennyo yamugobezza ku mulimu bwe yasibuka empisa gye buvuddeko n'akakana ku muntu wa bulijjo n'amupa kyempi ng'ensi yonna eraba. Ge mawulire ekiro kya leero twagala nnyo ku y'obujjajja. Weebale okuwuliriza Ssaabasajja Kabaka awangaale.